kanti balumbye this time balumbye ne Syria waliwo enfeezi werako ekitundu ekiyitibwa Dera balumbyeyo Abaisirairi ministry ya nsonga zabwerwa ggwanga eya Syria bwete evumiridde obulumbaganyo obukoleddwa Isirairi ku province eyitibwa Dera era bategeeza nti abantu abawerako bwe batyo bafiiriddwa obulamu bwabwe mu province eno ey'Eddera. Isirairi bwegenze maaso n'okuleka nti ekoze obulumbaganyi munda mu ggwanga lino ministry ey'obweru ggwanga n'ekivumirira. Amawanga agawerako ag'Abawarabu era bwe gatyo gavumiridde ekikulu eky'eggwanga eriyitibwa erya Isirairi okuddamu ate okukola ennumba nadda mu bitundu byetafuga eby'eggwanga eriyitibwa erya Syria. Kyokka era ne mu kitundu eky'oluwannano lw'e Gaza Isirairi ezeemu nerumba abantu 26 be battiddwa mu nnumba ez'enjawulo ezikoleddwa abasajja abayitibwa Abaisirairi wali munda mu kitundu eky'oluwannano lw'e Gaza 26 be bafudde. Wabali nnyo okuba nti otugoberera kakati nkujjukiza kampani ya Alaska International bagamba nti beetaaga bannanseezi ba taxi drivers ne ba bike riders mwetaagibwa ekkata. Bannanseezi mugenda kkata abavuga taxi mugenda Abu Dhabi ng'olina